Nobert Events yasayininga omukulu gwe bayita Alimpa Ronald. Alimpa Ronald ng'agenda awonaawonamu yasobodde okuba ate ng'atandise okutalaga amawulire okutambula leediyo ez'enjawulo okuba ate nga ababuulira kipya kikyagenda okuba ate ng'ategeeza. Omukulu Alimpa Ronald musanyukiddeko olw'ensonga nti yategeezezzaako byasookeddeko ddala abajjukira emboozi ze nga bwe zaatambula. Alimpa Ronald yafuna akabenje nga 28 omwezi gwali gwa 9 2022. Akabenje bangi abayimbi baafiiramu mu mbeera eyo naye nasobola okuba ate nga yabuuka n'ebisago n'amagulu okumenyeka. Alimpa Ronald yategeezezza nti ng'avudde mu bulwadde buno ategeereddemu bingi nnyo era abasawo bamukubiriza ave ku kintu kye bayite okunywa enjaga. Alimpa Ronald agamba ye agivuddeko naye kisoboka oba ayagala tukozesa mawulire kuba buli muyimbi agamba nti okufuna Bible ate basooka kunywamu njaga mu mbeera eyo. Alimpa Ronald agamba tagenda kuddamu kugyesembereza n'abavubuka bagimuleetera abagobye. Alimpa Ronald nga bwasobodde okuba ate ng'ategeeza. Naye nga tuzeeko emabega luli Alimpa Ronald nga yakamenyeka yasobola okuba ate ng'ategeeza nti enjaga ne baba bamusibidde luzira enjaga era aginywa neewulira. Nze ne bonteeka luzira nsobola oginywa tubeera nga obikimanyi. Kati singa okeera ku makya n'ogamba nti oboono kale nze omukazi owange bw'afuluma ebweru eddakiika 15 omutima gwange guba gubuuza waali. Ontegedde bulungi kye nkutegeeza. Bw'afuluma ebweru eddakiika 15 omutima gwange guba gubuuza waali ali luddawa. Kati simukkiriza kunvaako. Wadde mbuukundoga waliwo ayinza omugaana. Alimpa Ronald ng'atubuulira nti enjaga yali agikozesa kubanga okutandika ku myaka 14 we yagitandikira nga talina na ssuubi kuva ku njaga. Naye era ategeezezza nti agenda ssuukamu naye abasawo bamutegeezezza akantu ako akakendeeza oba akaviireko ddala. Kakati nze enjaye naye oginywa nga nina emyaka 14. Nagenda ku street nga nsula eggaba nenva eggaba mpuliriza bulungi ne ngenda mu tawuni Kampala we bayita ku Good Shades nembeera okumala ebbanga lya myaka 2. Kakati oba ngamba nti ate oli yaleeta oba oli awo just ekyo kiba kiwulire nti ekigambo ekisoundinga obubi abantu bakigezze okitegeera. Naye nga sigamba nti oba ekyo kiri fine naawe okukyogera nti enjaga tumanyi tekkirizibwa mu mateeka era okwatibwa singa oba oginywa. Kati nga nze ali mumbuuza lwaki onywa enjaye ayinza okugamba mu bulamu bwange obulamu bwempiseemu mu bulamu bwange otuuka wano bwanjawulo ku bubwo kubanga nze nasulanga wabweru ng'enkuba etonya n'ensi nezikuluma ate n'empewo nekufuuwa ng'ate tolina wadde essuuka yakati osonza obutanenyeza ekyo lwaki nnyo enjaye singa obeerawo kyekyo. Kati namala nezuula kikyenteekeddwa okukola nti kati omuntu bwayogera ekigambo so kiwulira nga kigambo nze nenteekawo ekikolwa ekyo kyenteekeddwa okukola. Kinaasoboka okuva ku njaga wawano wategeeza nti enjaga agivuddeko Alimpa Ronald anoonya ggulire oba ayagala kukomawo kiri kitya? Kakati enjaye eyo ndowooza enjaye nagivaako olw'ensonga nabadde mulwadde omanyi wano bwe nabadde omulwadde byagenze ne binsukka ngamba owaaye kansooke netegeezeemu nti naye kati obulumi bwakendedde nagivaako badokita bansaba ne bambuulira nafuna okumanya. Okitegedde badokita bamugamba Alimpa Ronald ayinza okuva ku njaga ye bw'ategeezezza oba oli awo Bebekulu abadde alwana nnyo abayimbi basobole okuba tebava ku biragalaga. Asookeddewo mu mwaka guno Alimpa Ronald ye agambye abivuddeko kubanga tukakasa nti yali abinyerwa ddala. Era mawulire Alimpa Ronald yategeezezza nti mukyala we budde bonna agenda kuba ate ng'asumuluka amuzaalirewo first born olw'ensonga nti Alimpa Ronald wegwira kabenje nga 28 omwezi ogw'omwenda omukyala yalina olubuto lwa myezi 3 era Alimpa Ronald agamba nti omukyala yali amulese nga alina olubuto lwe naye ng'agamba nti ssanyu jereere ebbanga ttono nnyo omukyala we agenda kuba ate ng'azaala. Alimpa Ronald geego nno alinawo oluyimba olupya anytime ogenda kuba ate ng'oluwulira naye ng'emboozi agamba avudde ku njaga kisoboka oba onaamanyira wa